bazingiziddwa n'abo abamala gazitambuza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga baliisiza ebisolo byabwe eyo. Pulezidenti yagambye nti wasaanawo enkola ennungamu era etambulira ku mateeka eri abalaalo bonna balunde ente zaabwe nga balina amateeka agalabalambika obulungi. Bw'ati agamba nti awulira abalaalo abamu nga beekwasa nti akakiiko k'ebyettaka aka Uganda Land Commission ke kaabawa ettaka eryo n'agamba nti kateekebwawo okulungamya so si kutunda ttaka naddala ery'ebika nga bwe kiri mu Acholi. Mu ngeri emu Museveni yategeezezza nti tebagaanako bantu kutambula kuva mu bitundu ebimu okugenda mu birala okwekolera, wabula walina okubaawo enkola ennungamu etambulirwako obulungi okwewala okussaawo obukuubagano wakati w'ebitundu ebitali bimu. Rediyo ya Kabaka Kyabassa mu kwogerako ne Ssaabawolereza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka enkyaleero kinogaanyiza nti enteekateeka zaatandise dda era mu kaseera akatali kawala wakwanjula etteeka lino eri Paalamenti. Twakitandikako dda era etteeka liri twaliweereza draft mu Ministry of Agriculture. Bwe tumaliriza okudraftinga nga bigenda mu Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture nga yeeyongerayo okutambuza etteeka eri. Naye ffe twamaliriza dda. Tugenda kutereezamu butereeza ku kyeyogeddeko ekya free ranging animals. Mu session eno eddako tujja kulaba nti litambula ne liyingira mu mateeka. Bino bijjidde nga abalaalo baddukidde mu kkooti bawakanya ekyokubagoba mu bitundu by'e Acholi nga bagamba nti balina wakuzza malundiro gaabwe songa era bawandiikidde n'olukiiko lw'eggwanga olukulu Paalamenti ne lugisaba eyingire mu nsonga zino. Kinajjukirwa nti abalaalo abasukka mu 95,000 be balundira mu Acholi era bamazeeyo ebbanga eriwerako. Obunkenke bweyongedde ku kitebe kya disitulikiti empigi oluvannyuma lw'ebitongole ebirwanyisa obukenuzi. Omukulembeze w'eggwanga bye yasindise okunoonyereza kuli bw'enguzi naddala ku by'okutunda emirimu gya gavumenti mu disitulikiti eyo.